Webale nnyo Nsamba Crash ate abasawo mu division y'e Nansana bakoze ekikwekweto eri abatagoberera amateeka agakugira okusasanya kw'ekirwadde kya Ebola. Abasawo okuva mu ggombolola y'e Nansana nga bakulembeddwamu atwala ebyobulamu division y'eno Fatuma Nanyanzi nga yegattiddwako abasawo b'okukyalo wamu n'abakulembeze bakoze ekikwekweto okulaba ng'abantu bagoberera ebiragiro ebyabaweebwa okutangira okusasanya ekirwadde ekya Ebola. Amazzi ago amakyafu galina kuba nga gagenda mu binnya by'amazzi bye tuyita sockpits. Naye twesanga ng'abantu baffe amazzi bagayiwa mu nguudo amakyafu, kabuyonjo ezimu zijjudde, infact waliwo be tuwadde amabaluwa nga kabuyonjo zaabwe zijjudde. Buli muntu yenna asembere ku mpimpi tusobole okulongoosa ekitundu kyaffe tube nga tulabika bulungi ennaku zino Ebola mungi. Mu kampeyini etuumiddwa tukwatire wamu okulwanyisa Ebola bano obwedda buli wabatuuka nga basomesa abantu ku bulwadde. Oluvannyuma bano beetabye mu kulongoosa ekitundu omubadde n'okusomba kasasiro ku bwereere. Kasasiro yavaako kolera mumuleete tumutwalire bwereere. Leeta kasasiro, leeta kasasiro, leeta kasasiro tumutwale. Joseph Matovu meya w'eggombolola y'e Nansana wano wasinzidde n'asaba gavumenti okuteekawo bajeti eri amagombolola okulaba nga nabo beenyigira mu kulwanyisa ekirwadde kino. Okututawaanya wano mu ggwanga Uganda 810 zonna zeekuusa ku bukyafu. Ekyokubiri tumanyidde ddala bulungi nti obulwadde bw'Ebola weebuli. Ebola mu Nansana tulinamu keesi. Ekimu ku bireeta obulwadde obwo bagamba era kyova olaba bakubiriza okunaaba mu ngalo. Nti gwe bw'oba nga teweefuddeeko kweyonja toyonjozza w'obeera w'owangaalira w'okolera mirimu gyo kiba kitegeeza nti oyimiridde n'ebitundutundu ebisukka 5 ku 100 okufuna obulwadde obwo. Josephine Lunkuse ne Doreen Nambiru be bakusakidde eggulire lino Bukedde TV.